Rema Namakula ayisiza okulabula n'obukambwe obw'amaanyi nnyo. Team Oman, Team Dubai, Team Saudi Arabia, Team Qatar mwebale nnyo okwekumya Projan Media TV. Ate na subscribinga kati awo wansi osobola okuba nga weeyunga ku Projan Media TV. Ebbanga eriise mabega Rema abadde asirise okuggyako emabega kaawo we yavaayo n'apostinga ekifaananyi kya Dr. Hamza Ssebunya nga yakasala akaviiri. Akaviiri kaali ka mulembe nnyo, akaviiri sheepu y'akawalata neevaayo bulungi nnyo. Anyway, si y'ensonga eyo, ensonga nti bano beeyagala. Ate kinajjukirwa nti bano Rema yasobola okuba ng'ayanjula Dr. Hamza Ssebunya mu Novemba w'omwaka oguwedde. Embaga mwali mugijjukira bulungi, yali mawuuno nnyo. Era ebbanga eriyise omukwano ogubaddewo babadde bagwolesa bulungi ku social media, yadde mabegako abadde asirise nnyo, naye luli yasobola okuba nga apostinga bbaawe. Naye ku luno obukambwe bwe yavuddeyo nabwo yavuddeyo n'obukambwe olw'ensonga ebibadde bigenda maaso ku social media ku bbaawe Bawarema the gynecologist Dr. Hamza Ssebunya, ebibadde bijja biyitingana ku mikutu gy'omutimbagano. Wabaddewo nyinza omuyita omuntu ayimpersonatinga Dr. Hamza Ssebunya ku mukutu gwa social media naddala ogwa Facebook, nga amuyimpersonatinga ateekayo ebifaananyi bye akozesa erinnya lye Dr. Hamza Ssebunya. Account abasinga muyinza okuba mwali mugirabyeko, ate abasinga muyinza okuba mugigoberera, naye Rema yasobola okuba nga avaayo mu bukambwe obw'amaanyi nnyo n'alabula akozesa account eno. Yasobola okuba nga avaayo ku mukutu gwa Facebook n'asobola okuba nga apostinga bw'ati. Njagala nkusomerenga bwe kiri wano. Rema yagambye, "Whoever is behind this chaotic stupid account, may thunder strike you dead." Yenna ali mabega wa account eno ey'ekisirusiru, nsaba eggulu likkube ofe. Ndowooza olaba essala ya Rema gy'asabidde omuntu impersonatinga bbaawe. Kuba okwagala kwayagalamu bbaawe, ndowooza abasinga mukulaba ngeri kyakwolesaamu, engeri gyamutijjisaamu ennyo, musobola okuba nga mukyerabirako ddala nti Rema ayagala bbaawe. Kyobola yavuddeyo n'agamba nti kandabule buli omu akozesa erinnya lya bbaawe wange yeegendereze. Yamusabidde essaala eggulu likkube ofe. Neyeeyongerayo n'asobola okuba nga agamba, "Not carefully. Wuliriza n'obwegendereza. My husband is not on any social media platform and has no time for such drama." Yasobola okuba nga agamba gynecologist wange talina budde bwa social media, ate buno budde tabulina, talina budde bwa kwonoona. Rema bwesobola okuba nga avaayo ku nsonga eyo. Eno account abasinga muyinza okuba mwali mugiguddeko, ate abasinga muyinza okuba mwagirayikinga nga kweri ku Facebook kuliko Dr. Hamza Ssebunya, era ng'afuba nnyo okulaba nga updatinga ekifaananyi Dr. Hamza Ssebunya kye yakateekayo ekipya nga yakasala akaviiri n'ekirevu, byonna asobola okuba nga abipostinga. Eno account eno nanyiniyo yenna gwe tamanyi, essaawa zino ayinza okuba naye ali ku Projan Media ng'awulira gano amawulire, ayinza okuba abadde agikozesa mutali butuufu, ng'era abadde avumirako abantu bangi. Eno account yemu gy'abadde akozesa okulumba Eddie Kenzo, okuba ng'avumaavuma Eddie Kenzo ng'agezaako creatinga embeera etaliiwo wakati wa Eddie Kenzo ne Dr. Hamza Ssebunya. Ne Rema yasobola okuba nga avaayo n'ayimiriza ensonga eno. Nziramu nkusomeremu osobola okuba nga owulira obusungu Rema bwe yabadde nabo okubanga kino ekintu kibadde kigenda maaso, kibadde kimaze ebbanga ddene nga eno account omuntu adde agikozesa abadde agezaako creatingawo bridge wakati wa Rema Namakula ne eyali bbaawe Eddie Kenzo, Idrisa Musuuza. Yasobola okuba nga agamba, nkuddiramu, "Whoever is behind this chaotic stupid account, may thunder strike you dead. Not carefully. My husband is not on any social media platform and has no time for such drama." Eno account mabegako awo tujjukira abapostingako ko nga Eddie Kenzo bamutwala akakumi. Abasinga abawagizi ba Eddie Kenzo nawe mwavaayo ne mulitaliatinga ne musobola okuba nga muzzaayo omuli Dr. Hamza Ssebunya. Eno account yemu badde bagikozesa okuba nga balaga political side of Dr. Hamza Ssebunya, and yet si Dr. Hamza Ssebunya yennyini yasobola okuba nga apostinga. Tayogeranko ku politics nga account eno webadde ekyogera, era abadde bagigoberera mwenna musobola okuba nga mukitegeera mukijje ku Projan Media TV tino account ya impersonation. Yenna agikozesa yeetadde mu kifaananyi kya Dr. Hamza Ssebunya, si ye Dr. Hamza Ssebunya. Rema has made it clear, "My husband is not on any social media platform." So neero ensonga eyo account eno teriiyo, ate si ntuufu. Yenna agikozesa mu mirimu gye mirala nnyo. Eno essaala Rema gy'amusabidde mugisobola okuba nga mugyewulirirako.
Team Oman, Team Dubai, Team Qatar, Team Saudi Arabia, Team Makerere mwena mwebale okwekumira ku Projan Media TV mukola omulimu gwa amaanyi nnyo gwe gubanga gwe mulundi gwo ogusoosa okubanga weegatta ku mukutu gwaffe guno osobola okubanga hitinga subscribe button eri awo wansi omala hitinga notification bell wabula gwe alina business otunda ngato otunda ngoye otunda masimu obanga olina kirala kyonna kyotunda nga olina business oyagala okwasaganya oba oli mu nabyabufuzi ng'oyagala okubanga oyisawo eddoboozi lyo Projan Media tuze tubeere nga tukuyambako okubanga tuyisawo ebintu byo oyinza okuba oli mulimi naye ng'oyagala kubanga olanga faamu yo oba kyekirala kyonna osobola okubanga otutuukirira wano Projan Media tukubireko oba tuweereze message ku WhatsApp 0703259666 oba 0702071951 tutuukire ku WhatsApp tusobole okubanga tukwasaganyizamu tukulangireko business yo esobole okubanga ekula. Mwebalire nnyo, mwebalire ddala.